Okay, thank you so much for subscribing and following us on Waso Emma YouTube channel, Trust Media Uganda. Mukolo ulimu gwamanyo tubagala nnyo mwenna ababeera ne musinzira kubanga mutugoberera. I always tell that you have so many reasons as to why you have to subscribe and stay with us. Olunaku lwayo nchaddeko kubisa okubeera ebyebbeeyi mu music industry wano. Ndi ku Phenon Events. Abanje bayita Phenon Records company n'ebivulu ebirungi mu Kampala wano. Okay, tuli live ku TikTok. Yes, okay. Kale, nze okukyalira omu ku basajja abegulidde erinnya ku social media kuno naddala ku TikTok. Afuse w'amaanyi nnyo ebiseera biri ebiseeko emabega ng'okubeera celebrity oba okubeera star mu Kampala wano olina kubeera musician. Naye kati we tutuuse tuli mu mbeera nti social media handles ziresa abantu bangi Facebook, Twitter, YouTube n'awasigadde. Tusobola okuba nga tuzimbirako abantu obuvunaanyizibwa bayitirivu nnyo. Era nga ntwala omukisa guno okubanjulira one Mickey seems to be funny. Yo, nsanyusa okukulako brother. Bampita Mickey seems too funny. Okay. Webale kunchalirako muganda wange. Obulamu buli butya? Bulungi mpoze obwo bulali. Gye ndise. Webale ebirimu. Tugezaako. Ndi fani wo. Leero nze fani ku interview ngati. Serebu we. Jakabinyo. Obulamu buli butya ku TikTok? TikTok tutwala mu speed naye. Okay. Tujja kuba bulungi. Mugigusa. Mugikubye. Yeah. Kakodyo kyakali mukuba TikTok eyo. Actually temuli kakodyo ka maanyi wabula kyensobola okugamba. Okay. TikTok is all about videos trending ng'ofuna numbers. Okay. Oba that's it. Omuntu aliko abalina followers. YouTube yange etambula, Facebook, Instagram etambula. Kasitoba n'ekintu nga kitrendinga, okay. You get a lot of people. Okay. Yeah? Kati TikTok eliweti. Okay. First of all, okuba ku TikTok you have to be original. Okay. Yeah, you know original. Kati, for example, You create. I create my own content. People use the content. Okay. Chidabika, that's why eva mbako for you page yange netambula myezi 3 I think ndi mitwalo ngoba 10 plus nazirabiko kawo. Okay. So atenge ekyatambula. So alla mulungi mukama mulungi. Lwaki gwe tewasalawo okukozesa kuwaka w'abalala? Tera okulaba oli n'akwata buno obukomedi wa Mariachi n'atuuzamu eddoboozi mulenge gye mbikolamu awo tera obiraba. Actually nze okujja ku TikTok already nali nkola comedy wange ne director wange n'abasajja bange nina production crew y'abasajja bangi sobola boogera bonna ya twali already kino tukikola naye nga tuli ku Facebook ne Instagram ne YouTube naye one of them na proposing anangamba ne Mickey TikTok eno waliyo abaana bangi ate waakasobola otambulira yakulirawo nengamba tugende tugezeseeyo nenzija nenta video emubiri nente eryawo n'ekikuba eyokusatu yakikuba nekuba emitwalo nga 10. I think that's how I gained this. Nengo already nze nali nkola comedy wange. Okay. So mukama nanyamba nenfuna platform nenyaniriza naye era already nali kyenkola nkikola. Blood. Yeah, kuba. You're so funny. Thank you so much, my brother. Okay. Mickey. Erinnya tufu yagwe Mickey owaliwo eddala erisinga kawo. Amanya gange amatuufu bampita Sebbamba Mickey. Mweddira ki ba Sebbamba? Neddira Nkima. Siriwulirangako. Toliwulirangako naye gye tuli. Ndi bajjajjawo bali ku kimo. Kirabika ffe toddira Nkima za bbulu. Naye nga gye tuli. Naye nga ndi musajja neddira Nkima. Okay. Nina baganda bange, ninayo bakazini bange. Ninamu Basentongo, ninamu Bannamuddu, ayigesaga amannya ogamu. Bannakimuli. Ninamu Basali. N'oyo si Sali. Cameraman ye Sali. Kana nsanyusa okukulabako. Okay. Ninamu Basali. Okay. Olikidde wano wenyini ku ango zino. Ongambi wakamala emyezi 3. Emyezi 3. Mu TikTok. Ne comedy already I was doing it. As when kugambi nina production crew abasajja obalabye. Mbalabye kyendabye wano. Mulimu abakola amataala, mulimu director wange naye ali behind us. Okay. Okisegira abasajja bangi. Betukola nabo already fe twali tukikola. Naye TikTok ne tugamba katukitwaleyo tulabo bakyaniriza ya. Kati TikTok engase etya by the way. Wensinga okwagala okumanya. Kuba yesinza okubanga ekweta mu public. Ya kituufu. TikTok yesinza okuntambuza. Okay. Era wentadde saawa eno. Ne bwenjivaako. Omaze. Amoke. Yeah. Kuba ne kuyitira nakulabya osituse. Thank you. Nze ekyandeeta ku TikTok kuzimba YouTube yazimbibwa
sikyalina nnyo era kati tuzeemu okukola I'm going to be busy togenda kuddamu kundabako ku TikTok no mulwadde lwaki mbadde muwumuddemu anti lockdown muganda wange tubadde tetukyakola naye ofiisi ogirabye nawe nina otuula nina okukola emirimu gy'abakama bange kati comedy bwe bakulabeyo ng'oli emigaati n'okusiba abantu enjegere balooza nti oli awo weeberera bibyo naye okusajja ekife ky'obuvunaanyizibwa wano ku Fenoni nsuubira abantu bakabejja okolawo ki nze ndi LED technician yaani oyo bw'oba ogendako mu bivulu waliwo screen ezo ezibeera emabega ennene yesebo nazisomera ddala n'ezikukuka si mu Uganda mwokka naye nazisomera ddala n'ezikukuka sobola ogikola kyenjagala agamatala agenda ba Fenoni gebe nawo ku bivulu byako naddala biri indo agabagaako bulungi n'okusettinga endabirwamu ezo eziba zaaka isyu nze ndi wa screen zino ze basiba ezentimbe okubeera ebifaananyi ngipanga nengikonfigaringa nengiyisaamu ne show eggwa nengijjayo kati ab'amataala akuba omwami ali behind the camera wuli wali muzibu nnyo bamuyita Stefan bw'aba yoyo omwana akyanga ettaala oyo muganda wange mu indo muli bazibu anyway I'm just happy okuwulira nti yo technician wasoma LED abasinga basoma swaswa bakugoberera ne hospitality and management ne oli musajja mukugu technician mulamba okay so nkola bingi naye ng'okusinga nkola bingi awutuse nkola ne graphic designing naye nze nasalawo specifically nenkola ekyo lwansonga kyekinsasuza wendi okay kati bwe tuba tulisova tuli ku kya comedy ono abantu bangi bali so interested mu comedy gw'ozanya abantu bali ku technique eri mu creatinga obuntu bw'ocreating obwo n'okera n'okaloza nti kati kamusiba olujegere ne bake n'omugaati mu buliri wenjagala tuvaawo abula olaba kyesobola okugamba nalaba kuba comedy buli muntu asobola omukola kankubuulire lwakuba abantu tebakimanyi naye waliwo kye tuyita point omuntu mwolina omukwasa aseke abantu yeyo point buli muntu gyalina ofuna kyova olaba bwe tuba tukola comedy waliwo kye bayita stand up comedy oyo naye nsobola omukola bulungi just kuyimirira n'ensesa omuntu I can naye comedy asinga obuzibu muganda wange kolera kintu ku ssimu omuntu ng'ali mu nju ye n'akitunuulira n'aseka kyekisinga obuzibu naye neebaza Katonda of course nze nja kukiddiza Katonda kuba simanyi nange ekikola ntya simanyi kikola ntya nenja kiddiza Katonda of course n'abampa ku magezi ebangamba Miki leero wakoze kano naye si kalungi tekiddamu kuba be bantadde mu layini ki entuufu okisegeera olinagamba okoze nnyo obw'emmere abantu bajja lowooza oli mu bya mmere vaayo kokola yakalala n'enkola yako essaala n'enkola yako olujegere okisegeera era omu ku bantu abakunyumirwa ennyo bentero beera nabo bakuyita wa mmere omusajja wafa n'emmere n'emigaati okay so abamu ku bo nga tatasaamu yagira mu kaliba ya nkoko n'alema okugivaamu n'amaliza ng'asigaddeyo enkoko bwe zaagwa ebbeeyi naye n'agenderamu kati what are you doing okulabika nti okyusa ekintu kino n'okubanga osobola okufulumya buli kanaku n'oyita ekintu ekyenjawulo kyova olaba nkola waako n'enkola yaako olujegere kulaga bantu mbu si wokka wendi naye ekyenkoko lwaki nakyesibako nnyo omanyi there is what we call demand woba otunda enkoko nga si ŋŋanda ng'otunda nzungu n'otandika eŋŋanda abantu bono bagamba twagala ŋŋanda oba olina oswitchinga n'oddayo okitegeera yesebo kati nze inbox yange ejjula abantu ne bakugamba Miki mwana tukolayo akantu k'enkoko akalala tuludde kati actually nakolayo akasemba ne ŋŋamba amuvuddeko era ne badda ne babusaba Miki twongereyo ak'enkoko okitegeera ne ŋŋamba anyway kankole kubanga obwongo nzaabulina ate gwabuzimba nsobola obbiyiya ne nga kankole kye baagala naye nga bwe nteekamu ekyange ne sinsi batutadde era kamera ozirabe bikiri agenda ku resuming okushootinga skit eziri serious oba wali olabeko skit yange oba nemu nga ya kamera ziri serious mbadde sikiwanga budde okukunda YouTube yoba ina kugoberera mbadde sinagenda nnyo wansi oba Facebook oba Instagram kuba nali ebyo sabipostinganga ku TikTok nabipostinganga ku gundi channel zange zina in fact nabadde simanyi ku YouTube kwoli kati mmala okulaba ebintu byo netinga tusinga no guy tenda kuwaka ku YouTube netwala obulene kola ki nendaba muko naye sageze mu video ziri wansi ddala naso sekuze no waggulu naye mukama mulungi era nja kwebaza TikTok era ndisigala njebaza kuba ina gundi gye ntaddeko
jasigala nga njebaza nze goal yange yali kola YouTube nga nnungi naye mu myezi mitono abaana abo bandaze laavu era YouTube yange kimanyi efunye ba subscribe 10 kati nga 5 plus balaba waka 19 hours na views nyingi nnyo ate ne musawa busawa nsobola okuba omutwalo gwa view I mean that's great kikulaga progress. Oyagala kuteeka YouTube yo ku level z'abakansiime? Actually nze ntunuulira munnaye nze ntunuulira nnyo abasajja aba Nigeria Basamu Speed lwaki ntunuulira nnyo ba Sydney ba Nasty Black simanyi lwaki abasajja abo bankwata nze nina okukkiriza omuntu ne watagenda ku stage yimirirako asobola okufuna miliyoni ne weziba 2 buli mwezi ng'azijje ku YouTube bazifunira ddala miliyoni ne bweziba 5 ku mwezi ng'azijje ku YouTube ne just nga abantu abasanyusiza balabye wakawe afunyemu bafunyemu kuba omuntu w'omusanyusa kyokka kyaba akwagalako waba ne bistress bye n'asanyuka that's enough. That's a very good idea gyogeza okuba ng'ozimba kozi ndabira kuba Nigeria zaabo Basamu Speed ze gwentera okugoberera abasajja abo tebakola stand up comedy naye ng'omulaba ali mu nju ya bbeeyi avuga emmotoka ya bbeeyi naye nga byonna biva mu endorsement zafuna which I'm getting right now kubanzi kyabadde kyani oyo mwami there is a bed wabadde otudde waliwo akekita kati actually oyo w'ekitanda that was an agreement kunkolera kitanda I make him something naye nina gundi endorsement eri serious na signing kati ndi ambassador w'abasajja ba Jobline Consultants Uganda Limited batwala bantu bana ab'emirimu yasebo nkolako nabo katono yasebo za ambassador kati so byebyo bintu byembala mwana wa mama yasobola okubanga ekiro kimirimu webale byembala nfunemu akasente nkaze mu comedy omuntu nsobola okuproducing ekintu nga kamera ya bbeeyi gagambe ekifaananyi kirungi abasajja abo ekinnuma lwaki bo baba bakabi lwakuba bino ebintu abaana munaye ku TikTok abamu nja kozesa olulimi luno banuguya balina ennooma banooma oyo yakajja lwaki ali bw'ati akola ati naye senga sekyo nga tetulina ekyo mu Uganda senga tuli wala abasajja tusobola okubateekako peesi naffe ne batulabawo okitegeera for example kankugambe TikTok mu Uganda tulina blue tick ozibala nangalo kiche ngamba blue tick ngamba ba TikTok sigamba celebu nga Palaso sigamba celebu obala ba TikTokers ababuli bala ba TikToker gamba yaga kati tulina gold viva ina blue tick tulina amito then tulina October tetulina mulenzi nenga tulina abalenzi abalina wako omulungi tulina bayagaye balina waka mulungi ba creating content omulungi okitegeera alina ba follower whereby bangi alina funa blue tick na ye bana bino bye bakola ku reporting video obusajja eri nabo bugamba nayo nga ba mu reporting video kuno anyway tukyagenda ne maaso n'omukulu make seems funny tugeza kubanga tuwayamko ku mboozi n'ebyo bimukwatako oli ku Waswa Emma YouTube channel keeping on subscribing na bagamba wano wetukutusizaako ebyenjawulo ne Trust Media Uganda soko bagamba subscribing banange YouTube yange eri Mickey Seems Too Funny Mickey Seems Too Funny erinnya terikyuka Mickey Seems Too Funny ku YouTube osobola okundaba subscribing alaba ku video bolabyeyo don't subscribe just wakuba nkugambye subscribe video newebemu aleta obuka kalango subscription yesigaleyo yes aleta obuka kalango banyo bobuka I know boys obuka obulanga ate no tusibye ebiddako I know anyway the guy omukubaliko kati aba trending nga mukola TikToks akola shigundi comedy clean comedy sila comedy osimula banga muwabwemu bako kyongamba kwekyo actually abantu abasinga balowooza wowe mulango osesa bwe bakirowooza bintu bingi ebisesa abantu kebe esaati esobola osesa omuntu etya esaati n'ogamba oli onyambalidde esaati oba tugambe lesse nkola skiti naawe zize bagiringa ku saati nagigula bosi gyebale kale taata gyebaleko saati eyo ngitunda sebo ya sente meka mutwalo gumu n'ekitundu ng'oseddemu nedda sebo taata embeera sinungi tukole 1000 ogula saati yani ku 1000 twakadown yanko lockdown zina gireeta tukole 15 taata sagala kumanyira saati enyirira endaga ne mwenjambala mwambazi n'ensisinkano omuwala tagaana ate ye saati si kugisudia naye nagirabako mu firimu wa Johnny Rembo bazambala
Kyekitegeera omuntu toyina wemula bintu bingi bisobolosesa omuntu naye abantu bo balowooza we naawe mulanga banda banno be you create omuntu bw'ataseka actually abantu tebakimanyi bwe sikusesa leero nja kukusesa enkya okitegeera kitegeeza bwensesa abantu ana bwe n'otaseka akiri nja kufuna luli olwo naye bwe nkufunye kitegeeza nkututte omanyi omuntu kasasekera ku kintu kyoba omuwambi gayoona nsanyusa bwe mba nkufunye oba tonva era kibanga bw'onuuna oti ku sukaali ogusooka buliranga omununeko mbuuzaamu ekirala oyo omuwala abeera naawe ng'akutte essimu bw'ati mwannyoko mukyala wo mukwano gwo era mubeera luddawa omuwala mukyala wange okakasa nze ndi musajja mufumbo maani bagambe eri bakitegeere abavubuka however much kale abavubuka ebitulemesa okula kimunanga ali eyo abavubuka ekitulemesa okulakulana tetwagala kukakkana kati lwakuba miki oba olina obuwala bungi bukulimba naye all in all bugenda twala kasenteko kakkana n'omuntu omukubulira bulaalwaki mpa abawala 10 seere zange nga nsobola ozikwata nenziwa mukazi wange n'anyirira lwakuba sisobola mulaga bantu n'oli omukazi anyirira anko yoyo gwosiba enjegere oyo yennyini mukubuulira wata akaseera mukyala wa miki ng'akiguddeko ddala mugulire kyayagala actually mukazi wange modo so abimanyi yabitegeera abimanyi kati kambuuza ekibuuzo olwotandika otya omugamba nti kati era ngenda kusiba olujegere enkya nkumu omugaati olina gwe wapakira mu kavera n'ogusumbula ebindi nga 2 mbiwandiika ebisinga mbiwandiika kyova olaba aba behind the camera kuba aba abisoma olumuya aba abisoma ku lupapula ne wabaawo obwangu nga jasi asobola obikola ofed ne mugamba wano kati yogera kino tusobola oshootinga akantu kamu emirundi nga 2 kuba aseka nnyo musesa n'abisekeramu nenyiga netuliddamu paka bwe tufuna akasinga netukawa abantu olumu ne bakasiima olumu ne kagaanamu ne tuyiyayo akalala olumu ne bakasiima bwe tutyo muganda wange omukyala nga bwanjawulo nnyo olwo kati mbuuzaamu do you have an expectation ez'okumeta front camera not really kuba combination mbadde mugizimbye sirowooza kati ate mwana wa mama kankubuulire gye naakoma okuleka omuwala oyo emabega wa kamera abantu bajja kweyongera ate okungoberera abantu baagala nnyo ekintu kino ne bagamba omuyaayo ono kamugoberere nnyo luliba olwo alimuleeta gyakoma okugoberera gyokoma obutamuleeta kati mbuuzaamu ekibuuzo lwamusiba olujegere ng'agenda kufuka kituufu walumusiba nalumusiba naye saalumumusiba laikya ng'omusibe no yasi yali alukutte ne kamera okugjako ak'omugaati gwo naguteeka mu buveera bungi nekaleesuke nomala n'obweri nemala negwambala mu mugongo eba naye gwe nkubulire natulira akantu ako omanyize tiktok nali zigiwa nnyo budde infact neleganye n'afollowing 2 nakagigulawo not even 2 weeks oyo nyini yangamba gulo tiktok ya tiktok ewooma ate kyensobola okugamba ku tiktok lwakuba abantu tebakimanyi kyobalaba abaana bagenda sigala nnyo ku bino mbu najja mu inbox yo follow me bagenda complaininga nnyo mu zividiyo yo tafollowinga bantu back eka nkubuulire omuzungu lwakuba kino simanyi oba kiri mu Uganda wokka omuzungu agenda kufollowinga omuntu kale kankuwa examples emiki sina muntu gwe nalimpise kukugoberera bo bakuyita munaye kuduula sina muntu gwe nalimpise mbu come and follow me wabula omuntu yayagala kyenkola nagamba omulenzi ono yeetaaga okufollowinga nawe noonyayo ekintu ekigenda okunsanyusa abaana babeera okumbu bano beeyita ba celebrity biki ne muganda wange olabye ku bulamu bwendimu wano sijja kuyita celebrity naye ndowooza already nze nali nga sinnajja you're living a very good life thank you sisobola yita ku bantu ana nga tekuli abiri bamumanyi
bwe kiri kale TikTok kati ekyongeddemu abantu basobola okundaba kati ana nti ofuuse brand ate kati naye ate luli already I was doing my thing kubanze mbadde ne baserebu wano kimanyi bajja buli bwe basiiba wano gono bakaaga ne wano nga bwe njogerera tuyinza oba tuli wano epasi n'agwawo nga Kamiliyoni ayingidde Kamiliyoni n'agwawo Bebekulu n'ayingirawo Irene Ntale n'ajja kitegeeza nze am so in this olina kubajjukiza bujjukiza nti okolera Phenon Records I know naye munaye bo baddaawo mbu oyo ta followinga back simanyi oyo takola ki naye tokaka muntu ku followinga ndaga you deserve to be followed kola kikuweesa obubonero ndaga you deserve to be followed naye ne bakola bi green screen mbiraba nnyo lwakubanze munaye mama wange yanjigirizayo ekigambo kimu yangamba learn to ignore people omuntu yenna atakuzimba mukube igino otyo kizimba ako kansomese lero mukube igino olaba n'olaba WhatsApp yange woba oyina namba yange olaba kali Mick is still ignoring you siku ignoringa mbu oba ndi wakabi no jasi newala bigenda kuvaamu jasi ngenda kukuba igino kikulume omala ogambe naye akasajja nga tekanziramu kankeesonyiwe naye nange bwendeeta omuliro simanyi noonaleete nange ndeete kigenda tulemesa ate abamu tulina bye tubala kati ndi ambasada ambasada w'omusajja alina ekintu atwala abantu okitegeera abasajja ba millionaire andabe ku TikTok mbu Mickey yazzeemu ono lwakuba yamulumbye nze nkolaamu video ntrendinge okitegeera lwakuba tebakimanyi gyokoma okunkolamu ng'omuntu agamba kangende kebere peji yakana akalenzi ke bavuma agenda otuukayo alaba nsesa busesa ng'agamba omulenzi bawalana bwabwerere pa kambuzeemuko enkokola nyingi bwe zityo ku kitimba we muli si ku kitimba wonna we muli awo ku TikTok mbadde ku Facebook mbadde ku Instagram mbadde ku YouTube mbadde bino ebintu sibirabangayo laffe tubeera pole birabye ku TikTok abaana buli omu alowooza aba level yo buli omu alowooza mwenkana buli omu alowooza mwe bamu okitegeera simbu nkyogera oba kuyisa mu bantu maaso ne TikTok abaana balina nnyo akamanyiiro ak'enjawulo akasukkiridde obeera ku live yo olumu oyogera bibyo omuntu najja n'akuwemula eggambo eddene ng'olunalunaki nugu kyendabyeyo that's why nkugambye YouTube yange eryokke togenda kuddamu kundaba ku TikTok nkubulira olwa YouTube okubanga eteredde YouTube yange tera we are going to be shooting ero tusanze loza camera nziraba we are going to be shooting waka wange yenna njagala asangewa ku YouTube asange ku YouTube bana abaana balina omuzannyo mungi abaana balina kankubulira okufollowinga muganda wange baako kyokola kati gwe sobola butakufollowinga this is content you're creating naye omuntu aba takimanyi this is your content 100%. YouTube erina okuwa sente z'omwono content wadde okoze ne Mickey interview siina lukusa lugipositinga lwansonga this is your work my work sikedde nenkuyita woba onkubidde netukkiriza kitegeeza ninga omuwala nkubidde nangamba Mickey osobola okubeera video vaccine wange neŋŋendayo video ebayiye jasinze kifaananyi kyange kiba kirabikidde mu kitegeeza tulina terms ze tutuuseeko n'enzikirizo nkozese ku image rights zone ebisigadde webale this is your content now you're a content creator lwaki si subscribing akugundi obwa seriousness nga bungi nnyo mu kintu kino ate bino ojja okulaba ng'omuntu asaagirira but very serious abaana just mwana TikTok enyizaamu abaana balinamuko ekibeera abaana buli omu alowooza agenda kuba ne bafollowa bangi buli omu alowooza agenda ba ne likes nyingi buli omu alowooza naye bano bino ebintu lwakuba kati simanyi TikTok bwe bakikola naye bino ebintu biringa wonalaba ku Instagram mubaamu alina abantu 5,000 nga mulimu alina 10,000 nga mulimu ow'esatu n'ow'e15,000 naye nze sirabangako ku Instagram ebbanga lyemmazeeko muntu ajja nangamba follow me back wallahi lwaki batukako ba following back era kye bakiŋŋambyenga nnyo nange TikTok simanyi lwaki sina na following simanyi naye n'osanga message bumwana weeraga totufollowinga n'ogenda ku page y'omwana walayi nga talinayo video naye onoonya kyofollowing nga tokiraba okitegeera naye kati oyo w'otamuddamu omanyi nze ninaka igino kange w'otamuddamu ng'akuba screenshot profile yo bano beefuula abakabi ba wano laba talina gwe afollowinga abantu 36
mba followinga kubanga be bansanyusa ngaba n'emitwalo 10 abanfollowinga we nabasanyusa nawe kyobola ofollowinga 36 nange followinga bansanyusa ate si buli afollowinga ekikuluma nno akufinga okuva edda ajja n'akomentinga kuwaakawo tagambangako follow me back lwasowa yajja kunyumirwa byokola teyajja kumufollowinga okitegeera akakatijjo kyova olaba nze neewuunyo oba bagenda ku TikTok oba bagenda ne mugundi z'abashiba ne babagamba follow me sikitegeera oba bapalaso nabo babatyamuko bo okitegeera sikitegeera mwana naye endiwe katonda ala mulungi leva jaziraga abamu bakitegeera kati kambuze ekibuuzo ekirala nti bano abaana bakola waka bareplicatinga audios ezo kuba mpulira nnyo audio nga clip emu ekisanga naye ng'abaana bazikozeseza nange ndaba nnyo ne baba postinga clip nno neyokubira ddala emitwalo 2. What is the effect of that? Era intention yakyo ebeera ki omuntu okikola? By the way nakisanga era ku TikTok omwana asobola okukozesa eddoboozi lyo bakiyita oba duet mbiraba n'aliddamu n'alikolamu that's okay. Yes. Naye obuzibu TikTok bwe yakola omuntu waddamu eddoboozi ly'omuntu akiri naye muwe credit. Yes. Okitegeera kati waliwo ka video ke nalaba ku page y'abasajja bali USA. Okay. Nolwakuba kati bamanye eddoboozi lyange yali muwala nga njogera n'omuwala lwaki ogirira mu buliri sima biki eyo gundi yakuba views emitwalo 9 okwabwe ku Facebook okwongera mmeka nze ndi mitwalo ng'ebiri. Okitegeera kati mutima neŋŋamba senga bapostinze original content owa Miki omuntu nampaka kagundi waggulu n'agamba Miki si musitufani olaba wofuna abantu emitwalo nga 10 ne bakufollowinga bakwegattako bwegassi. Okitegeera so bwebwo obuzibu bwendabyeyo ate simanyi oba osobola okubijjako abantu ne bataddamu gundiyo anti kati ekyo maybe temunafuna copyright ngali ku YouTube. I know that's kyokola bakugamba ndi ku YouTube gye njagala okusiba ku YouTube okolere fujjo gwomanyi lwansonga njagala munnaye TikTok njagala mbeere ku YouTube nkole video yange producer wange mugambe omwezi YouTube etuwaddeyo akakadde muweka 2 akola amatala muweka 2 ono muweka 2 okitegeera content abenga mumufunamu. Thank you. Si bino bya TikTok smart follow me back waka mwona bono okitegeera naye nga waka agenda bugenzi bisali nga tukomoka emabega omukyala bw'asala ogenda ebintu by'okubeera comedian ku TikTok abakyala oluusi tuzikifu okufuna obuzibu ne ba girlfriends n'akulaba ng'olinnye level ofunye numbers eboba ne lirinnya n'effujjo ne liyeyongera takikuinako obuzibu kuba nsubira inbox n'okubanga ejja messages nyingi. Kituufu naye obuzibu bwensanze nga nze Miki nja kugamba essimu yange entwalidde nnyo obudde obusinga ne sibuwa ate mukazi wange kinkosaamu oba kitegeera olina okubeera ku YouTube olina okubeera ku Instagram olina okubeera ku Instagram olina okubeera TikTok olina okubeera ku TikTok so kinkosezaamuko obudde mbumala nnyo ku ssimu nesibuwa mukyala nesibuwa mwana wange oba kitegeera naye nze namugamba ekintu kimu bwe tunakikuba of course esimu kati era kyenakola nina omulenzi wange bamuyita Good Life Eddie ya runninga page yange eya Facebook era neya TikTok ngenda gimuwa akitegeera yabe as running nze nga just nkola kantu nenkamusindikira nakapostinga lwansonga zintutte nnyo maani zikujja ku family ngenda sigaza YouTube kati ate n'omulimu gwenkola maani mba 24/7 nkola mu bivulu tetwebaka nkimanyi buli kaseera amaaso gaba ku ledi screen tuba busy kati bwe buzibu bwensanga mwana wa maama nkutegera bulungi nnyo okay. On top of that, as we're moving on chali ku Waswa Emma YouTube channel kwe tusinza okwanga tuliziganya ne Trust Media saakonde abali ku live tubalamusiza bane abali ku page ya Miki nobuli nyo kwanga mutambula mbalaba messages nyingi hi musubscribing eno ku page ya Waswa Emma ku YouTube channel exclusive zibeera mpitirivu nnyo okubanga tuzibatuusa kono omusajja asinga okuba fan currently ng'omulimu agutambuza obadde channel chicha nnyonnyola konti focus enawe tunudde I've liked your stories abasajja basamu speed bakola bintu bya luzungu chokola ba trending Africa ne wabwe yonna yeah true oyine ekiro ky'okukyusamu tuve mu Luganda actually nasooka na luzungu kyekiri fun nasooka na luzungu kola ebintu content wange yasooka yalinga mu luzungu
naye nafunanga advice abayaye nga baŋŋamba Miki toyina kyewakoze mu Uganda ebiseera ebyo nalina bafolowa nga kakaaga yakakaaga toyina kyewakoze wandikubya Oluganda togenda bafani mu Luzungu nga bwoli muki mu Luganda twala ena wansi mpulira bubi lwansonga mba sitambudde nga bw'olina tambula ewaka abatagenze kyova olaba omuchina ayagala nnyo omuntu nga abaana kye batannabuuka omuchina ayagala nnyo omuntu nga content creator original content tebamutambuza nga byozzeemu kati mbuzaamu awo kati olina kyonsemberezaako still kuba twagala abantu bafune mu online waako ono buli wokola content n'atambula bulungi biki byoli mu kufuna ku YouTube direct nga biva mbachina abo ku TikTok direct nga TikTok kyongifuna direct nogamba nti kati ffe katugende ku YouTube nti bw'okola waaka mulungi kale sente zijja kujja waaka wayongera okutambula gwe kiki kyebabaweeyo ffe batwa silver buttons n'ebisigadde sofa wooli awo birabo ki byofunye mu kukola zi live n'ebirala TikTok okusooka kati nga live ng'eyo gyolaba bampa ebirabo kati bwe nsobola okukola live omwezi nga gumu nga nafunye bulungi ebirabo nga mbifunye bulungi nsobola okunyuka $3 eziva ku TikTok omwezi kati abaana abalala kembabuusa woba tonaggulawo TikTok kuba abapya bajja abapya ngamba abapya abakadde ekyabalya woba tonaggulawo TikTok giggulewo ofune enamba y'ebweru enamba evanga mu America eva e Canada eva Dubai eva London gyoba oteekamu ng'enamba y'essimu ojja laba ebyenjawulo bajja kulowooza oli Mungereza keka akakodyo era ngenda kukomaawo naye gwe kigezese kwanza TikTok yange erimu namba ya America terimu namba ya wano kyova olaba kati nze ripoti ne bwenfuna ezawano tezigasa already balipotinga page yange naye kibalya okuripotinga page kutegeeza ki nugu abaana ku TikTok bayina ennugu wangi ekyo nja kyogera bannaayo nze nali simanyi bw abantu babawo nga tebaagala bantu obukambwe nga bungi ennugu abaana bayina ennugu kiki ekyo kikunyiiza ennyo kye bakola nogamba obutukyanzijjako waya ekinnuma kikino omuntu yenna waaba avuddeyo mu nsi yo mumukwateko temumunyiga kumuzza wansi okitegeera kati nze TikTok bwe najja nalabanga page zino wammanga waliwo page y'omuvubuka bamuyitanga Derek wa radio oyo mumanyi ne muna kakola obuntu ng'olaba si wa bulijjo kitegeeza omuvubuka oyo yali agenda funa blue tick ngejja tugambe Uganda tufunye TikTok ayina blue tick guess what abaana baloopa page ye ne bagijjayo ne kati nze kibalya lwansonga page yange genda kundoopa ajje ku page gy'oloopa alaba content ya original buli omu aseka manyi nekyo kituyamba buli ali mu comment aseka bagamba ono nnugu ye musumbuwa bakwate byoloopye babikuddize mu inbox yo bagambe tusonyiwe page tutuuseeyo teyina buzibu kikulye mpulira onyumiza emboozi gyebadde simanyi kiruma nnyo mwana nze nkubuulira yaga ayina emitwalo 5 nze nina ebintu ebinuma TikToka mulenzi ayina emitwalo 5 mumuteekeko akantu tumulwanirire bamuwe bulutiki ffe tulaba mbu tegasa naye ffenna ebeetugasa abaana tebakimanyi etugasa ffe nga Uganda TikTok erina office e Kenya wano tetuyina lwaki tetugirina tebatutwala kuba serious okitegeera abannakenya bwe bafuna omuntu naweza emitwalo nga 15 nga bamupushinga wuuyo akubye emitwalo 2 mwegi ng'oyo batandika laba process ya blutik okitegeera wanaweza emitwalo nga 10 n'ekintu nga batandika kunyigiriza ate baagala bakuze wansi ng'olaba buli omu akoledde vidiyo ono gayi mubi ng'olaba komenti embi okitegeera nange oyo gayi yantama naye ng'akomentirize gayi yantama ogenda otuuka ku page ye nga akufollowinga bali fane TikTok I'm so sorry but I think people there are illiterate kyensobola okugamba balina nnyo obukyayi kirabika
babalisa nnyo bubi kati obukyayi bwabwe babuleeta ku bakuze nabo okitegeera obukyayi obwo bwekisibu ne ffenna tuyina ennyiike ku mitima njagala kubuuza tuyina ennaku blue tick ku TikTok egasaki singa tubaga tutupusha abantu ffeffe ne bazifuna oba verified kati for example miki waabwe saawa eno nkikuba nsobola ofuna endorsement eziri worth millions of money naye nga si TikTok wabula nkikoledde ku Facebook yange ne Instagram kitegeeza wenfuna blue tick ku Facebook blue tick kino kyekola wenfuna blue tick ku Facebook oba ku Instagram nze TikTok sigibalirako nnyo nkubuulira ekyo nakigambye sigibalirako nnyo naye nfunye blue tick yange ku Facebook ku Instagram kyekibaawo nsobola okugenda nentuula n'omusajja yenna ayagala kukola nange contract ne mugamba ogenda kumpa obukadde 2 mu mwaka gumu wala inakkiriza lwansonga mu brand I'm seen if I see you get people have recognized me to the extent I'm verified nkufuna okitegeera kyekyo muganda wow it's a very interesting story ndwonyo okuinterviewinga omuntu ngali so intelligent ku bintu byabakola naye kyembadde ndooza mu Mickey badde siki omanyi olw'omuntu akola ebintu naye nga kola kito kimusubira oli ku trust me dino bobenyo kwanga mugenda kwebagandi Mickey seems too funny nabagambe nti lero fani yaze ku interviewinga celebrity wa ku TikTok eyo kujo boge there's a few filter I find my face ya fana namba elimbi yes nalabanga yanga ya nenda TikTok fe ya galansi ngabanga with my account na studio na project is comedy mwami oyo tutinga sika kompozize abantu kama mulu kati okumaji wa abantu kifira face bwento bula iliza shotita ya nina visa na mu yukyala izi gambye mu ngani na go ngenda ndairo genda kunda ya atuwe ngese abajikola oya dino yakole ebintu bwana telefone no guys tuchachanche n'abasinga bewunya fiki indala kozesa TikTok kola ku Facebook omuntu n'agamba yayigwe bimwamana yalonza wakono atususa era neba jezi ndibye baliza obayita swing postinga star akutaddeyo bwana mwamba za nnyo mama Joan ne baji no ba yase chaka kola munanga sisi tufunyeyo TikToker si serebu
wabula TikTok naye nga baserebu basobola omulaba kubanze baserebu bapostinga wakawa bamulabira ddala ba Atini ba Kalokasita ba Epasi ba Nava Grey bapostingira ddala wakawange n'omulaba ku page zaabwe kitegeeza naffe batulabye era bandaba mu ssalya TikTok ayina bba musanyufu naye guess what ba TikTok banyiga bunyizi bano ate banno kyovola kyokka ate ffe tuli mu appreciating ugambye TikTok oginaabye nze nga Mickey ekyandeetayo mbeebaza mu kinkoledde yali YouTube thank you so much yes naye nze nga Mickey kino ekyokubanga ovudde woovudde ate kisobola omusajja mmaliri Facebook yange weba kati ekuba emitwalo 5 kitegeeza abantu bandaba ku Facebook bakutegedde kitegedde YouTube obanga mu 19 hours YouTube yange mu 19 hours ekuba emitwalo 2 oba gumu kasanvu kitegeeza abantu bantegedde kituufu TikTok ekoze ekyekola mbebaza mazima naye ze entalo sizisobola olutalo lungi nnyo nze ndi musajja wa buvunaanyizibwa lwakuba abantu batulaba oko ne balowooza nze nina entalo zoyinza okutandikawo ne zingobya ku mulimu nkutegeera bulungi nnyo wali omusajja no gemukola naye mumanye wakitiibwa ng'oyinza olowooza kanvume Mickey muvume mukose kumbe okoza kifaananyi kyange oyinza otandika olutalo ne Mickey olowooze nze kambikole bampe likes kumbe nina endorsement bampa egenda okufa 10 ne baŋŋamba tetukwagala mu ntalo eyo nengisubwa ne bagisazaamu abasajja wali adda ssente zaabwe kitegeeza ebasazaamu gundi bagenda zikusaba nzijjewanga nazigulamu dde emmotoka nazigulamu dde ettaka nkufuna okitegeera nazigabanya dda nziwadde management yange nziwadde baproducer bange so okwewala ebyo nze nga Mickey naye mbeebaza nze TikTok tetugenda kukusula ffe bafaani bo ku TikTok ate musobola nze buli faani wange agenda okunjagala era ngenda kukola post egenda beemu mbasiibule Justin bulungi bagambe TikTok givuddeko waliwo omuvubuka bamuyitanga Boyce Otega bangamba yadiriitinga TikTok ye naye yalina emitwalo eginsinga naye gyali akola ate ngeri yavaayo akola gyali yonna gyali ali bulungi so nze yenna njagala ajja kunnoonya tetugenda kubuuza byafaayo byo kubanga ebyo biriko mu nensi yonna ejja bibuuza bakubuzi basomera bakola ki ebyo tubibuuza ffe wano tubuuza kikola ki kigenda mu maaso nsaba abantu basiibule banange bampita Mickey Sims Tufani omukulu Emma waswa Emma ya YouTube channel YouTube channel ye bagaba subscribing ko YouTube channel yetu subscribing ko waswa Emma ne Trust Media wa Trust Media to subscribing naye nga nkwebaza webale kunchaza mwana wa mama webale nnyo kukkiriza neyanziza nnyo manyi abamu babirabanga bya muzannyo naye the more you look into these cameras is the more you get into these cameras jakubebaza kyenzikiriza jakubebaza nti mutuleze interview badde ganye tukutubaza enshuti atwadde Sone Alpha baba mwebale nnyo Sone zirina ezo zonna ezo Sone nazijje visi ine ebintu nebiri professional nina drone nina biki era ngenda ba shootinga gundi zange nyingi abanjagala from TikTok mujja kunnoonya mugenda kunsanga ku YouTube ngenda baako nnyo I'll be there like a lot era abanjagala mugenda kunsanga ku Facebook nja kubaako nnyo naye nga TikTok I'm so sorry okujjawo ebita amanyi waliwo ebibaddewo waliwo kasaga akabaddewo naye it has affected me lwakuba abantu tebakimanyi simbu sisobola baddamu nsobola naye management ezikiriza waliwo ebintu ebyabaawo waliwo kasaga akabaawo omanyi abaana bano njagala onenya omuntu ng'omanyi lwaki omunenya sisobola veeri nenkuvuma mukulu Emma no sisobola kera nenkuvuma wabula abaana bano beera ku live yo omwana agamba ekigambo ekinene ennyo okitegeera agala ku akalanya bwongo okole okitegeera so ku YouTube sijasangayo comment eyo ku Facebook sirigisangayo lwansonga sinza alwaninga Facebook yange Good Life Ed bwana agisangayo ajja gidiriitingayo naye mbadde n'obuzibu ensonga lwaki banfunye mbadde nga TikTok eri mu simu yange kyovulanga ngenda jijja mu simu yange okitegeera edde mu simu endala wanaayagala postinga waba tayagala abireke I don't care for now nga bwe nkugambye my YouTube picked up era mbeebaza for that
YouTube yange eri bweri lwa nsonga TikTok mwabagifudde kyeri. Okay. Thank you so much guys. Nisigala nange mbabalako ekyo naye nga you build something in my journey mwebale nnyo for contributing a lot. Okimanyi nti ffe tusofuna interview eno Kituufu. tuli bamukisa nnyo bannange nja kwebaza tiimu gye nkoze nayo omusajja ansiivudde TikTok wano wenyini ku YouTube channel kwe tubadde kyewuunyisa nnyo but kyendabye mu kyo nti bannayuganda tuli babi ekikujja ku TikTok bannayuganda bennyini ekikujja ku TikTok bannayuganda bannange kyekisinga oluma nalowooza I've come for fun but naye abantu baayo babi kibi babi kibi nnyo kale it's a very interview nja kwebaza tiimu gye nkoze nayo cameraman wange director Nshuti. Thank you so much. If it wasn't you, singa interview tekoze. Naye omusajja atuwadde ebyuma ebya buli kala kyamaanyi.